Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Yeebazibwe nnyo Mukama waffe Yesu Kristo olw'ekisa kye n'okwagala kwe. Nzikiriza nga buli alina amatu agampulira n'amaaso agandaba mu kiseera kino asobola okuwera obujulizi ekisa n'okwagala Mukama byamwagaddemu byamulaze mu bbanga lye tumaze okuva jjo n'okutuusa kaakano. Nzikiriza nti teri buwanguzi bwonna bwe tuyinza kutuukako okuggyako nga Mukama waffe Yesu Kristo atusaasidde, naye awatali ekyo tuba tugenda kutambulira mu bulamu obw'okutya okutaliimu ssuubi yadde. Njagala kubuuza ekibuuzo naye njagala okinziremu ng'oli eyo weddemu naddala ggwe eyalabye puroguramu eno olunaku olwajjo. Wafunyeyo ekikutiisa olina ekyakutiisizza olunaku olwajjo sinakindi ku makya gano aga leero, era bwe weesize Katonda wafunyeemuko ku njawulo? Jjo twalabye nti waliyo Katonda muggulu asobola okutuyamba mu mbeera ey'okutya. N'olunaku olwaleero tugenda kutambulira mu buufu obwo bwe bumu n'omuweereza wo Peter Ssemambo nga bulijjo. Njagala okugamba nti baako omulala gw'oyita ajje naye anyumirwe puroguramu eno. Tugenda kutandika n'okutendereza Mukama. Tugenda ku luno okutendereza n'oluyimba luli ku nnamba ey'134 mu kitabo kyaffe eky'ennyimba za Kristo. Lugamba noonyanga Mukama mu kusaba. Kale negataako tutenderereze wamu ate oluvannyuma tulabe kiki Mukama Katonda kyatutegekedde ku makya gano aga leero. Yesu, mukigambo kye
noonyanga Mukama okusaba. Ebigambo ebyo bikulu era bwe tunaamalira ekyokuyiga kya leero ojja kuba otegedde lwaki nasazeewo kulonda bigambo ebyo ebitugamba nti noonyanga Mukama. Kale katwewombeeke tusabe nate tweyongereyo. Taata omulungi, otukoze obulungi obutagambika, kubanga n'ensonga zino z'otuyigirizaako nkulu nnyo ate nga zitambulira mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Tusaba nno Omwoyo wo ayongere okutuyigiriza n'olunaku olwaleero. Embeera eno ey'okutya gye tutambuliramu tusobole okuyiga bwe tuyinza okugivuunuka mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Omutwe ogw'ekyokuyiga eky'olunaku olwaleero, olunaku luno olwokuna mu wiiki, Wednesday, kigamba nti okutya kwabuna abantu bonna. Okutya kwabuna abantu bonna. Njagala kutandika n'ebigambo biri mu lubereberye, essuula eya 32 olunyiriri olw'omusanvu. Lubereberye 32 olw'omusanvu. Bayibuli egamba nti Yakobo n'atya nnyo ne yeeraliikirira, n'ayawulamu be yali nabo ebibinja 2, n'ebisibo, n'ente, n'eŋŋamira, ne bifuuka ebibinja 2. Lwaki Yakobo yatya? Bayibuli negamba nti n'atya nnyo. Yali ayolekedde okusisinkana muganda we Esawu. Kyamukuba entiisa kubanga yali amukozeeko obunyazi obw'okubba omukisa. Kuba baakola obukulu pya ne nnyina ne babba omukisa gwa Esawu. Kati Yakobo olw'okuba yali amaze okukola ebikyamu muganda we, yakimanya nti ono Esawu wankwatirako mpedde. Olw'ebikyamu bye yali akoze n'ajjula okutya. Kaakati Bayibuli kyeva egamba nti n'ajjula okutya, entiisa, n'atya nnyo ne yeeraliikirira. Ne bye yali nabyo n'abiteeka mu bibinja. Ayagala okusoma ebisingawo ojja kweyongerayo osome, ojja nakutegeera lwaki yasalawo abigabanyeemu era yali alowooza kigenda kumuyamba kitya. Aliwo omusajja Jean Paul. Omusajja ono Mufalansa naye yali takkiririza mu Katonda. Ye ng'enzikiriza ye egamba ye yeebeezaawo yekka, naye talina kirala kyonna kimuwanirira. Naye alina ebigambo bye yayogera ate nga bikulu ate nga bituufu. Njagala kubisoma. Agamba bw'ati nti buli muntu atya, buli muntu atya, abantu bonna batya, atatya si muntu wa bulijjo, nti era ne bw'obeera omuvumu era otya. Njagala nno okulowooza nti ebigambo ebyo bituufu, nti buli muntu atya, era ng'omutwe gw'ekyokuyiga bwe gugambye nti okutya kwabuna eri abantu bonna. Kati omuyizi w'ebyawandiikibwa nga wabaddeko n'eggulu okitegeera bulungi nnyo lwaki tugamba nti okutya kwabuna eri abantu bonna. Kubanga jjo twalabye nti okutya kwajjawo oluvannyuma lw'ekibi. Okutya kibala eky'ekibi, kibala eky'embeera ey'okwawukana ne Katonda. Bayibuli egamba mu Baruumi 3:23 nti bonna baayonoona ne batatuuka ku kitiibwa kya Katonda. All have sinned. Kati ffenna bwe tuba nga twayonoona kitegeeza tuteekwa okubeera nga mu mbeera emu oba endala, embeera ey'okutya wali ojaŋŋanzeeko. Ne bwe babeera nga bagamba nti oli muvumu, waliwo embeera ejja n'ekusaanikira olw'okutya.
era ono muwandiisi agamba nti ekigambo okutya n'entina era bisimbye emirandira emiwanvu ennyo mu lulimi lwaffe olwa bulijjo. Okutya kirabika nga ekitundu ku bulamu bwaffe abantu newankubadde si kirungi. Njagala okutegeeza nti okutya si kirungi newankubadde kiri ate omuntu atya n'asussa bibaawo nga kutiisa kamukanga kwegamba ate ne kibeera nga kisusse ku mbeera eno eya bulijjo. Naye okutya kitundu ku lulimi lwaffe, kitundu mu mbeera zaffe nga abantu. Waliwo ebintu ebituleetera okutya okugeza ng'okufa. Okufa kuleeta entiisa era abantu bo bennyini batya n'okufa newankubadde ng'okufa kitundu ku bulamu. Kati njagala okugamba nti kitundu ku mbeera zaffe kubanga tukulaba buli nkya ku makya mutuntu n'akawungeezi n'ekiro okufa kubeerawo, naye abantu batya okufa. Waliwo n'ebintu ebirala bingi bituleetera okutya. Omuntu abeera awo n'afumiitiriza bufumiitiriza nti omulimu gwe gusobola okuggwaawo n'alyoka mwambadde. Kale ebintu bingi nnyo ebituleetera okukola ki? Okutya. Era embeera okugyegendereza ennyo nini ddala. Ebigambo bigamba nti okutya teyinza kuwakanyizibwa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kubanga okutya si mugenyi eri abantu, wabula kutwala ekitundu ku nkula y'obwongo okuba okwa bulijjo. Okubaawo wabaawo ebirowoozo okusituka nga ey'obulabe eteeberezebwa. Kale kyewuunyisa okubeera nti embeera ey'obulabe eno eyinza okubaawo oba ng'eteeberezebwa era bw'etyo nereeta okutya. Waliwo omuwandiisi omu eyagamba nti ebintu ebisinga obungi abantu bye batya ate tebibeerawo. Naye lwaki babitya ate nga tebigenda na kubaawo? Kubanga bibeera mu kuteebereza okw'ebirowoozo byaffe. Emirundi mingi tutya nga tusuubira n'obulabe okubeerawo naye ng'ate tewali na bulabe bwonna bugenda kubaawo. Omuntu asobola okutya ekintu n'abeera ku bunkenke naye nga n'okubeerawo tekigenda kukola ki? Tekigenda kubaawo. Kale kitulagira ddala embeera ey'okutya wa gyetutuusizza nti ne bwe waba tewali kitiisa tuteebereza ebitiisa nti bigenda kubaawo. Omuntu nja kuwa ekyokulabirako ndowooza kijja kuba kyangu nnyo. Omuntu asobola okubeera awo for instance n'ayoza engoye ze n'azaalika n'atambula naye n'abeera eyo ng'ali ku bunkenke ng'atidde bwe bazibba enkuba bw'etonnya n'ezikuba. Kati ebintu ebyo ne bijjuza ebirowoozo bye oluusi ne byakola n'atasobola kusetolinga bulungi naye ng'ekimutiisa ng'eri gy'atya teriiyo mubbi n'omu agenze kubbayo, nga teriiyo nkuba etonnye, ng'akasana keememula, naye embeera ey'ekibi yatutuusa awo nti tuteebereza n'obulabe nga tebuli nawo, nga tebugenda na kubaawo. Ne tubeera ku bunkenke, ne tubeera mu mbeera eteeyagaza naye nga n'ekituleetedde ekyo kuteebereza embeera etali ya ddala, etali ntuufu. Kale okutya bwe kutyo kwabuna ku bantu bonna ng'era n'ekibi bwe kyabuna eri abantu bonna era mu nsi yonna gye tubeera. Jjukira twagambye ekibi kitwawukanya Katonda era bwe twawukana Katonda tutandika okubeera n'embeera ey'okutya.
Kale twagambye nti okutya tekumanyi abo bannaggwano, tekumanyi bavumu, era buli omu abaako embeera mwatuuka n'atya. Ne mu Bayibuli tusobola okulaba abamu ku basajja ab'amaanyi bajjajjaffe nga bajjula embeera ey'okutya. Era waliwo ebimu ebyokulabirako bye tuyinza okulaba mu Bayibuli, naawe wamma n'okakasa ddala mu byafaayo byaffe ng'abantu ne mu byafaayo ebya Bayibuli, abantu kumpi buli omu ayitako mu mbeera ey'okutya. Ekyokulabirako, jjajjaffe Ibulayimu yagenda n'alwana n'abasajja Abasodoma. Bw'obanga ojjukidde mu lutalo olwo, ogezaako okutaasa Lutti eyali awambiddwa. Bw'osoma lubereberye essula y'e15 olunyiriri olusooka, lulaga nti Ibulayimu yatya. Katonda n'atuuka n'okumugamba nti tokola ki? Totya. Lubereberye 15 olusooka, Katonda amuwa ekisuubizo nti totya, nja kubeeranga naawe, nze ndi Katonda wo. Naye nga ki ekyamuleetera embeera eyo? Kutya. Yali awangudde olutalo ng'anunudde baanunudde, naye ate lwaki yatya ng'ate atuuse ne ku buwanguzi? Kale kikwewuunyisa, naye ate nga kyaliwo. Yakobo gwe twasomyeko mu lunyiriri olw'okujjukira mu ssula ya 32 eya lubereberye, alaga ng'ajjudde entiisa ng'agenda okusisinkana muganda we Esawu. Abasajja abavumu abalwanyi nnamige ab'amaanyi nga Musa yatya. Bwe yamala okutta gw'asse e Misiri, entiisa yamukuba, kuba yategeera nti kati Falaawo bagenda kunzita, n'adduka paka mu ddungu. Twandigambye omusajja ng'oyo omulwanyi nnamige teyandibaddeko na kimutiisa, yandibadde agamba nti kale oyo asobola jje anneŋŋange, naye wa entiisa yamukuba n'adduka emisinde. Waliwo omusajja omu ku basajja abamanyiddwa abakyasinze okubeera abalwanyi ab'amaanyi ayitibwa Dawudi. Dawudi yalwana nga w'amaanyi, nga musajja amanyiddwa nga atatya. Dawudi yawangaalira ku bwakabaka n'atuuka n'azeeyuka, ng'abalabe ne bwe bamanya bumanya nti Dawudi gy'ali mulamu, ekyo kyokka kibajjuza entiisa. N'abyokulwana ne bibalemerera. Naye Dawudi naye kennyini omulwanyi nnamige ataatya Goliyaasi, buli omu yenna gwe yatya, yakankana n'abeera ku bunkenke olwa Sawulo okumuyigganya. Ye ate twogere kwani? Mutabani wa Abusalomu. Dawudi omulwanyi nnamige eyali asobola okunyiga Abusalomu ng'onyiga ekiku, yajjula entiisa n'adduka ne mu bwakabaka bwe n'agenda ne yeekweka. Lwaki? Olwa Abusalomu. Ebyo nno bigambo ebitukakasa nti buli muntu ajjula entiisa. Njogere kwani? Njogere ku Eriya. Bw'osoma ku Eriya, Bayibuli eraga nti yakwata n'asanjaga bannabbi 400 aba Baali. Naye Yezeberi omukazi omu bw'ati bwe yabaako by'ayogera, Eriya yadduka emisinde ng'ajjudde okutya olw'obulamu bwe. Yatya kubanga Yezeberi yamutiisatiisa. Ne bwe tusoma ku bayigirizwa abalala nga Peetero, basajja baatya. Yesu bajja okumukwata n'asikayo ekiso n'atemako omusirikale okutu, ng'alaga nti musajja muvumu w'amaanyi, talina gw'atidde, mwetegefu n'okulwana. Naye bwe yatuuka wali nga babugamba ono yabaddeko n'egundi, yagamba nze simumanyi. Bayibuli egamba nti omulundi ogwokusatu yamwegaananga n'okkolima kw'atadde. Naye ebyo byonna bijja lwaki? Lwa mbeera ey'okutya eyayambala olulyo lw'omuntu. Wattu bw'osoma Abaebbulaniya essula 5:7 ekulaga nti ne Yesu kennyini yatuuka n'atya.
tujja kukirabako mu maaso eyo, sigenda kirambulwa naye tujja kukirabako mu maaso eyo. Naye alina we yatuuka n'ajjula okutya. Kale nno era naffe twali tuwuliddeko okulumwa mu mutima olw'okutya. Ekyo kituufu ate kya mazima. Njagala okulowooza nti teri muntu atabeerangako mu mbeera ya kutya. Twali tulumbiddwako embeera ey'obuteekakasa, embeera ey'okuwulira nga tetulina buyambi, embeera ey'okulaba nga tukubeera nga tuweddemu essuubi, embeera ey'okubeera ku bunkenke. Eyo yonna mbeera eraga okutya omwana w'omuntu kw'ayinza okubeeramu. Naye abaffe tusobola okwebuuza nti embeera eno yonna nga weeri tuyinza kuwangula tutya? Tuyinza kutuuka tutya ku buwanguzi? Ibulayimu yatuuka ku buwanguzi newankubadde nga yatya. Yakobo yatuuka ku buwanguzi, obuwanguzi obwo yabufuna. Dawudi yawangula, Eriya yawangula newankubadde nga baalina embeera ey'okutya mu bulamu bwabwe. Yesu Kristo yawangula newankubadde nga Bayibuli eraga nti alina bwe yatuuka entiisa ey'okufa n'emwambala. Bonna baawangula. Bapeetero baawangula ne batuuka okufa ng'abazira era abatuukirivu era bannaddiini, bamataazi, abajulizi. Baakola batya? Ekyo kye baakola naffe kisobola okukola ekintu kye kimu ne kitutuusa ku kuwangula omulabe ono ow'okutya. Wandiise ono agamba nti oluusi kitwetaagisa okuteeka empaka zaffe n'eryanyi lye tulina ne bye twegomba n'obubalagaze n'amaziga gonna ebbali. Naye tukikola tutya? Nga tubiteeka mu ssaala zaffe ne Mukama n'atuddamu. Yesu Kristo entiisa ey'okutya bwe yamwambala yafukamira n'asaba. Ojja kukiraba nti ne mu bajjajjaffe bano be tusomyeko embeera eno ey'okutya buli lwe yabeerangawo baddanga ebbali ne beesiga Katonda ne basaba ne basobola okuwangula okutya. Naffe embeera eyo weeri, Katonda akyaliwo era Katonda y'omwoyo yabayamba okuwangula. Naffe mwetegefu okutuyamba okuwangula. Singa okutya obubalagaze obuteeyamba byonna tubitwala eri Katonda waffe mu kusaba, tujja kufuna obuwanguzi, tujja kufuna obukuumi obuva mu ggulu era amaziga gaffe gasangulibwe tufune emirembe. Mukama waffe Yesu Kristo yayogera n'abatume mu Yokaana essula 10:27 yabagamba nti emirembe mbalekera, emirembe gyange ngibawa, singa ensi bwewa nze bwe mbawa. Ensi bwewa ye si bwagaba. Agamba omutima gwammwe tegweraliikiriranga so tegutyanga. Kale Mukama Katonda atuwa essuubi. Mu bulamu bw'abajjajjaffe be tulabye n'abalala bangi nnyo okuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu be tuyinza okwekenneenya obulamu bwabwe, buli lwe bajjulanga okutya kwabwe baakulambikanga mu maaso ga Katonda okuyita mu kusaba. Kale naffe singa tukola ekintu kye kimu tujja kutuuka ku buwanguzi. Emirundi mingi embeera ey'okutya ejja n'obunkenke, oluusi ne tukola ensobi ze tutandikoze. Bangi Katonda bamuleseewo ne bagenda ku birala kubanga bafunye ebibatiisa. Embeera bwetyo si bw'erina okuba. Jjo twalabye nti tulina okusukkulumya Katonda mu buli kimu. Ng'ofunye embeera ey'obunkenke mu bulamu, Katonda waali, ddukira eri Katonda, mwesige, Katonda ajja kukuyamba. Fukamira omusabe
agenda kusangula amaziga ago. Okutya okwo agenda kujjawo akuwa emirembe gyokka gy'osobola okusanga mu Kristo Yesu Mukama waffe. Njagala okujjukiza nti eriyo Katonda mu ggulu asobola okujjawo okutya ate n'akujjuza emirembe gye. Katonda oyo gwe njagala osenge, Katonda oyo gwe njagala weesige, Katonda oyo gwe njagala obulire okutyakwo kwonna. Oyinza okuba olina bye weeraliikiridde mu lunaku luno ng'obisuubira nti bigenda kubaawo, ng'obisuubira nti bigenda kukutawaanya, ng'obisuubira nti bigenda kuvaamu embeera enzibu. Bikwase Katonda enkya eno, ojja kumuwera obujulizi ku ngeri gye wabiyiseemu okuyita mu lunaku. Nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa. Kale katusabe. Kitaffe omulungi, weebale Mukama kubanga otuyigiriza nti newankubadde ng'obulamu bwaffe bujjudde okutya, naye ate ggwe obeerawo buli lunaku okulaba ng'okutya okwo tukuwangula. Kitaffe omulungi, ebyo byonna ebyanditutiisizza mu lunaku luno tubiteeka mu mikono gyo. Tuyambe owaŋŋange embeera ezo ezanditutiisizza. Otuwe emirembe egyo gyokka eggulu bye gigaba erinaatuyamba okutuyisa mu mbeera eno. Wa omukisa emikono gyaffe, emirimu gye tugenda okukola gyonna giveemu bulungi nga giriko omukisa gwo. Bwetyo bwe tusabye n'okwegayirira mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Ya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe. Nkwagaliza olunaku olulungi. Beera bulungi. Weeraba. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Ensi ng'esobeddwa okusoomooza nga kungi mu bakulembeze mu mirimu gyaffe, okusoomozebwa nga kungi mu maka mu baana baffe, ekizikiza kyetoolodde wonna. Abaana b'abantu basobeddwa n'abakulembeze basobeddwa. Abantu nga basobeddwa n'emirimu, abantu nga basobeddwa n'ebizibu, abantu nga basobeddwa n'okukaaba, abantu nga basobeddwa n'okusinda. Epulogulaamu yiino eŋŋanze ezze gy'oli okutegeeza amawulire amalungi agagenda okuyamba okuwulira eddoboozi lya Katonda. Mu pulogulaamu yaffe bw'atyo bw'ayogera Mukama buli lunaku essaawa 6 ate n'ekiro ku ssaawa 3 ogenda kubanga ofuna essuubi eriva mu kigambo kya Katonda. Katonda yennyini agenda kwogera naawe. Lwaki teweegatta ku pulogulaamu ey'eŋŋanzi n'ofuna essuubi n'otegeera ekyo Katonda ky'ayagala? Nkwagaliza okulaba okulungi ate era n'okugoberera ku 3ABN TV Uganda. Okuva ku makya nga weetegekera olunaku wakati mirimo gyo ne mu ngendo zo okutuuka okuzibya obudde